Mufumbiro alabisizza NBS kuno kulabisa tekubangawo ebiseera ebisinga tubagamba nti ga TV gano agamu ge mulaba ga TV gano agamu ge muwagira mutandika gakuba mu ttooki ne tugamba abantu mu subscribing ng'oli agaana okusubscribinga kugamba independent media ebintu nga YouTube biri impartial bijja kuwa ekintu nga wekiri olaba ekintu nga NBS n'amaanyi ge balina kamera ze balina bastaafu be balina engeri gye bakolamu amawulire gaabwe sometimes oga questioninga interviews ze bakola sometimes ozi questioninga olunaku olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro akoze ky'amanyi okukola he did what he knows how to do best. He did what he knows how to did. Ostegera alabisizza alabisizza NBS nga presenter yebwala bwala nga bulijjo kanka kuzanyire tukamaleyo luli mwakireta nga tekatodduka naye tulikaluka kawempe anti labye ndeeta nkuwa kyakulabirako nkuwa kyakulabirako kati olwaleero ekisiyaga kikakasibwa mu Uganda yonna nti abakitunda abakirengeza abakirenga bannannyini kyo bakukireeta bakukiteekateeka ye gavumenti efuna $5 million n'ekitundu okusomesa abaana okuva mu ssomero wansi anti lindako ebyo bya Trump efuna $1 million nyabino odduka n'okudduka owagira ekisiyaga njagala weegendereze presenter ali uncomfortable atunule n'atunula eri anti Gaya amugje ku mulamwa anyonya ba producer be Gaya ekyamuleese kumukuba naye kati ate ebintu akoze eki abikyusizza coin ya Philippines kati presenter takyamanyi script gy'aliko kyenkugamba ekyo nti amawulire gano gali biased TV zino ziri biased zina side gye zikolera nti oleeta emboozi ng'enyiga side eyo tebagenda gyogerako kasa side eri baba nga baginyiga nga bakyusa coin nga olaba presenter essaawa eno ali uncomfortable kituufu coin ya Philippines kugamba alaba akalimu kagenda alaba baboosi be bali mutunuulira bagamba kati kino ekidongo kukola bwati yebwala bwala ntinyonyole bannayuganda kubanga ebadde question y'amaanyi ku NBS nesanyuka oba nupu yakisiyaga efuna $4 million n'ekitundu ezo za kupromotinga babedi bwanika kusisada ku Donald Trump ate ulira akapya bafuna $42 million ndikuza dola gwomanyi kitegeeza mu nsi yammwe buli $1 million erimu $3 billion mu $7 million $3 billion times 42 ofuna kumpi 15 $1 billion 15 gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ebadde zifuna okukyusa bannayuganda ku social behavior lindako nobera paradox maliriza yedakiika yange esembayo okutunda ekisiya kyabadde embarrassing nnyo to a point that batuuse ne basalako Alex Waiswa Mufumbiro nga tanaba kumalayo point ye bino byantiisa kino kiroto kyantiisa okwo kulabisa Promax gye buvuddeko waliwo ka clip ate akatambula nga TV emu yagenda nekola edit nga Winnie Byanyima ayogera negenda netema emboozi negattawo ebirala olimba kyali kiswaza nnyo ga TV gano bannayuganda batandika gakuba mu ttooki naye nze wano wenneebuuliza abantu baba lw'otuula naddala nga oyisawo endowooza yo kaŋŋambe ku Bobi Wine oba ku Nope nolaba omuntu avaayo nga ali complaininga nti ku lwaki owagira nnyo Bobi Wine nti oba ku lwaki oli one sided naye ate abantu nga bano TV ey'eggwanga TV eri national kubanga eno TV buli muntu agenda giraba actually international I would want to believe abantu bali comfortable okulaba nti bano abantu beekubira side emu naye gwe bw'ovaayo n'owagira omuntu nga teweekwese nga ensi yonna ekimanyi nti otulaze kubanga at least one thing kyenkwagadeko teweekweka weeraga nti ndi mpasho nze totulinda ndi mpasho towakana tokisussa ndi mpasho kati nkuwanyeko ak'olumu yes mpagira NUP mpagira His Excellency naye side eriwe babaawo embeera ng'egikoze nga nnungi nja giwagira ekyennaku kye kino nti tewali mbeera gye bakola nga nnungi tubala police wekola omulimu omulungi nvayo ne ngamba well done Uganda Police ne NRM singa evaayo nezimba eddwaliro
netukubako ki-complex nga Kimulago nekola ekiguudo ekinene nga leni 8 neteekawo embeera nga wendwala ngenda mu ddwaliro nenfuna eddagala nja kuvaayo mbawagire ekyennaku kyekyo nti tebabikola bali mu diminishing returns kugaba hitinze peak maximum naye kati okuva n'olwaleero buli lwoyogera ebintu nga tetukwatagana ng'avaako nga nvaako buvi tolabye omwami bwakoze buli nga bakutemako nga gamba producer salaawo netuteekawo obulango nja kujjukiza abasajja bano beesiba ku kisiyaga nga bakibuuza nga kimbi biri ekisiyaga banange nga bakibuuza naye Trump n'abakuba joka ne bisirika. Trump ne Elon Musk baba exposing nga baavaayo ne balaga omusimbi gwe bateeka mu kisiyaga mu ggwanga. Naye ate omanyi kansooke interrupting bwe bagamba promoting nze nyiza okuba nga neefula atakuwagira but in actual sense ndi kuwagira kubanga buli gye nkoma okwogerako mba nkola ki mpromotinga kati bwe muyinza okuba nga mulowooza baali bakuba Kyagulanyi kumbe baali bakozesa ebigambo ebyo nedda ekintu kyabwe bagamba nti NUP eringa fano oba engeri abazungu gye bayingizaamu ssente z'ekisiyaga mu ggwanga okitegeera Trump n'avaayo n'aba exposing nga n'afulumya ripooti mu bino byasayininga executive order n'afulumya zi ripooti n'agamba akasente kagenda mu Uganda nga kafaandinga ekisiyaga ne basirika tekikomangawo tewali muntu yalazzeemu kubuuza kisiyaga so omuntu ayinza okuvaayo n'agamba bano abantu balina selective news nti mu mawulire 10 bagenda kulondamu agapromotinga agenda yaabwe oba agagenda okubasasuza oba agagenda okupushinga kye baagala naye nga singa babadde bantu beerufu omwami ono ebibuuzo bye bamubuuzanga luli bye bandikoze eki bye bandikomezzaawo kubanga topic y'emu so bandibadde baleetawo that fair ground eminza negikola ki negibalansinga exactly kankuggyewaawo nkutwale mu kanso Nalukoola ate akoze ki kanso Nalukoola mbadde naakazuukuka ku makya omanyi nze nsooka kukebera ku his excellence byapostinze yes sebo mpitawo ku social media ze ye muntu yekka gwe neesiga okutuwa amawulire amatuufu amiina nsooka ne muyitamu mbale naakagendako bwe nti dakiika 5 nga yakateekayo post nti omuntu abadde alina empapula za kanso Nalukoola bamubuzizzaawo kati nga kitegeeza kanso Nalukoola ali ku risk ey'obutabeera selected nga kitegeeza tagenda kulaninga mu kalulu naye his excellency posti gy'akoze ekyusizza buli kimu etaddewo embeera ne bapipira ne bamukomyawo naye njagala okwebaza president amaze kupostinga nti ssentebe we bamukutte wakawempe omusirikale najja nangamba olabikola kasajja k'amaanyi ne mukama olaba akupostinze amaze okusesema so kiba kitegeeza nti singa president abali tampostinze ebyange bibadde bibi omwami omuwulidde singa his excellence takoze posti singa ano omwami ali mu kkomera emikisa mingi singa kanso Nalukoola deadline tagibiitinze ne bamugaana okwesimbawo yebadde intention kanso Nalukoola tabadde musanyufu abadde munyiivu kanso Nalukoola anyiiga abadde munyiivu n'avaayo n'akugamba abasajja bano simanyi kwogera nga kanso nga mumunyiizizza nnyo simanyi kwogera nga kanso abadde mukakkamu ng'abasajja bano kakakuzanyire abantu b'ensi eno ndowooza mulaba bye tuzze nga tubagamba ku basajja bano abasibira mu bbwa batitiizi nnyo batya n'ebisiikirize byabwe labayo bwe bajja okuwamba omuntu wange gwe nalonze abeere nga yankiikirira ne bwe mba nga siriiwo ng'ayina buli ekyo ekirina okukozesebwa mu nomination ne bamubuzaawo mu ngeri eyo ey'amancoolo ebikolwa bino bibi nnyo bebikolwa ebiraga nti gavumenti eriko tekkiriza demokrasiya kubukala demokrasiya bamulinnyiridde batandise omufootola ddala tutuuke n'okuba nga tetukyalina wakutandikira oluvannyuma lw'okugenda kwabwe ebikolwa ebyo tebisanyusa buli muntu ayagala eddembe ne demokrasiya mu nsi muno asaanye obivumirira naffe tubivumirira ng'omunnayuganda wayinza okugamba akasajja bakatya kanso Nalukoola nakigambako luli simanyi kye bamutyako kirabeka ffe
abanuupu abamuyina tetukiraba temumanyi mugaso gwe naye nga bo bakiraba omusajja bamutya nedda akasajja bakatya kuzi bajja kwagala omunyooma akasajja bakatya number 1 bataddewo embeera bawambye babuuzizzaawo omwami abadde aleeta empapula nga bagezawo okusaawo ekijinji eno ntandikwa butandikwa akalulu k'ekawempe kagenda kubeeramu katemba ndowooza twesibe 2 naye ate nze ndowooza eno ndowooza yange tuyinza okuba tulowooza sayidi eri naye tumanyi kanso nalukola ina abantu beyeesimbyewo nabo so temulowooza mbu n'abo abantu nabo balina contribution mu kintu kino ng'emundu bazigyewo eyo ndowooza yange gwe weebuuza ono omwami bamutuuseeko batya bajjewo amagye bajjewa poliisi poliisi yebadde ekuta omuntu tugenderaawo nze nkiisizaawo poliisi oyagamba luswa sadisagakwogera ku mwami oyagamba luswa Mohamed yabiri mabega bino kyogamba mafiya nnyo okutuukaawo ng'ovaaga ku muntu akwefuulira bada omuntu akwefuulira aba muntu muzibu nnyo olowooza luswa yakirimu anyway yogera no independent media tiwali kigenda kutuukako toli ku NBS oyaga mukolemu amawulire nga NBS toli ku NBS tolinga kugumbogera kolabo teri akulaba eri producer salaamu awo teri akulaba eri osobola okwogera noyisaawo endowoozayo atajagala ajja kuvaako naye ng'endowooza eyiseewo toli ku NBS yogera kyoyagala nkola kakungu ate tugenda kayitanga kakungu okola kakungu bakutemeko mangu kanso nalukoola ng'omwami bamuta His Excellency ataddewo embeera post nebateeka ku bunkenke amasimu ne gayitinga ne baga mukoze ekyekyo gavudde from order from above ate Kyagulanyi nga ali kuyomba kiki mumukoze eki omusajja mukoze eki mugenda tuleetera ebizibu mu akasajja mukaleke ne batya kati ne baga omusajja musumulule n'alinnyawo akapiki ani alinnyawo kapiki gobadde bakidnappinze nadduka najira ku boda alina otwalayo ebipapula alina meetinga deadline n'atuukawo kanso nalukoola ne bamuregisteringa kanso nalukoola we twogera essaawa eno embaga etandise ali officially nominated wali tubadde mu muzannyo katugenze mu geemu yennyini kati baluswa nga babugumye owa NRM abadde alowooza ayiseewo abadde alowooza mission eyiseemu abadde alowooza kanso nalukoola bamulemesezza okwesimbawo agenza okulya bamuleeza ka message nti biganye diru eyise Kyagulanyi abirinnyemu bamugambe Kyagulanyi abirinnyemu pressure nezimukuba pressure zimukubye bambi nagamba ne Kyagulanyi Sheikh abadde amaze okugamba akabuzi ako tugenda kasala ssaawa yonna abadde celebrating nga bamaze okukola planning nga wegenda okutambula nga beerabidde nti waliwo His Excellency President Bobi Wine akoze post nereetawo embeera ne batya kanso nalukoola n'avaayo n'ayogera nga bamaze omuregisteringa musajja wattu kankakuzanyire basebo ne banyabo olunaku lwa leero teruwoomye amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga bwe twakkaanya ne Electoral Commission neetuwa buli omu bw'alina okujja nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya kyokka essaawa awo 2 n'obudakiika abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo we tulina okuba n'abantu baffe we tulina obbasiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi kyannaku ti abasajja abo baakedde waka wange baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda walaba firimu gye bayita 3 Idiots ekiyindi naye wantama mu 3 Idiots mwalimu gayi yali yakulira Kampala kimanyi abantu abasinga akantu ako tebaakategeera yali yakulira Kampala ng'alimu emize gy'Abannayuganda balinayo ekibuuzo oli gayi yali omugezi film star nga tasoma naye ng'ebibuuzo afuna 90%. Balinayo ekibuuzo ono omuya yali yakulira e Kampala n'agula bu magazine nga buli mu pornography okitegeera najja nga abuyisa wansi w'enzigi z'abastudenti abalala basule nga balaba pornography baleme kusoma bagwe ebibuuzo enkyayite akole ki abe nga alina results ennene
yali yakwira Kampala nti kujjukiza yalimu emize gy'Abannayuganda kyabadde bagala okukola council Nalukoola badde bagala bamudilayinge bamudisorganizinge bateekewo embeera aleme kubeera registered nekibalya abeere disqualified nekibalya kansoka empisewo kino mukana akalulu council Nalukoola watafuna 90% sigenda kukkiriza results njazigaana sigenda kukkiriza result yonna eri below 90% nga si ya council Nalukoola watafuna 90% and above bajja abatobbye naye oluusi ebyokuddamu mbasibirina kanyongereyo kino luswa wafuna even 1% sigenda bikkiriza wadde council Nalukoola awangudde wafuna even 1% sigenda bikkiriza result njazigoba tuwe ndowooza ye mu comment section wansi awo tujabala mu video eddako peace